Mukama wange buli wabaye emikolo masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Ne masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteeka okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wangaala ayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda? Temuli musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obwo bunnanfuusi. Pulezidenti w'eggwanga Uganda yagenda n'atuuza bannansi era yayogera nti waliwo olumu olutalo lwali lulemye ne bamugamba, ate nga bamugamba bamukyaki ne bamugamba agenda obuuke. Yakyogera bino ebigambo si byange, ne mu kitabo kye mwekiri. N'abalala abasiraamu nabo ne bamugamba genda obeeko omukolo gw'okola olutalo lukole ki? N'abagamba mmwe mubigambye kambuuke. N'abuuka oba bamubuusa ki oba njiibwa oba ki? Ye kennyini yabyogera nkootinga muntu. Buli bwakola emikolo ono yayita bamaama fiina n'abatuuza. Ate nabo baba batuuza owaabwe era naye gwe bayita naye n'abakola ki? N'emmotoka n'azibawa. Ezo nsonga tebazigaana. If we want to love humanity, Katonda yatonze omuntu. Ffe tetulinaako buvunaanyizibwa ku muntu. Nze ndi musajja musiraamu naye mbawe ekyafaayo ekiriwo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoola bonna abaali bamwetodde right honorable speaker. Naye yazaalibwa kitaawe n'afa, nnyina n'afa, jjajjaawe n'afa Abdul Muttalib, n'addira taatawe obuto Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Abu Talib ibn Abdul Muttalib n'agamba mutabani we nti nkwagala nnyo, era waatuukako lumu ng'abasajja abaali abakambwe e Makka bamuganja Abu Talib mutabani w'oyo asukkiridde avuma ebintu byaffe, kyava abaga nti Stanley kaŋŋendeyo mubuulirire. Abu Talib asinkana mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba mwana wange ntende waliddwa kuba nze mukulu w'ekika tekiri kyovuma. Abasajja baŋŋambye bagenda kumalawo. Muhammad kyava amutunulira n'amugamba nti ya Abu Talib. Muhammad n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib n'anyenya omutwe naye n'akaaba n'agwa mu kyenyi kya mutabani we n'amugamba siyinza kuvaamu, batutwale ffenna. Abu Talib Nabbi Muhammad yasaba nnyo Abu Talib ayingira obusiraamu. Abu Talib teyabuyingira. Naye Abu Talib yalwana na buli kyayina ng'alwanirira mutabani we Muhammad. Kakati Kato kubanga teyayingidde eddiini yange tekiŋŋaana kuyimirira naye paka lwana gwerayo gwegw'omukwano. We don't all have to be the same to know that diversity is our unity. Nti olaba ne Nabbi yabuulirira n'akoola obusiraamu ne butuuka ne mu Afrika. Ffe be bagamba nti bw'ogenda e Makka batusibako akantu akaga nti Jumuhuriyatul Afrikiya Gairul Arabiya, nti abaddugavu zigizigi nga ffe ne bututuukako. Naye ng'ate ono gwe yali agamba Abu Talib buli yamugamba nti gwe onaakyuka nga gwe buulira bali nze ndiwo okukuuma. So nakoolanga abantu abaninaanye ne bakyuka nange kennyini ne basiramuka. Naye nga buli Kato bwe mutegeeza nga muganda wange nti ebyo nambyagalanga era ne salaamu agitoola kuba gye yansibuuza. Naye n'agamba ndi muzzukulu wa Mujungute, naye nsabira nnyo Allah ajja kunkolako. Naye bwe kinaagaana ku nze waakiri ku baana bange ku mwoyo gw'onoofunirako abakyukirako. Nga lwaki nva mu baana ba Kato tomanya Allah anaayisizaako inshallah.
naye abadde wa ggwanga abadde wansi yonna buli muntu gyali Mukama mugumye era nkwegayiridde mpe ekisa obwedda nsaba ekisa neebuuza Mukama ntandikirawo okwogera ku mukwano gwange naye mpe ekisa Mukama nneme kubeera nze gw'oba obeerawo era gw'oba oyogera naffe ffenna nga nange oyogera nange mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe amiina. Oyimuse emikono otereeza obulamu bwaffe ogenda kwogera ebigambo byo byakyama Mukama omugambe kino kyendabyeko njagala kutereeza bulamu bwange naawe simanyi lumba ekyo olulintwala simanyi oba leero bankyanawo emyaka emeka naye oyimuse emikono gyo oweeyo omutima gw'eri Katonda mu ngeri omuli obeeko kyoyogera naye ate enebeera evidence nti this is possible to every person that is born. Kino kisoboka ku buli muntu yenna wabula ekitasoboka nnyo kwe kutukuŋŋaanya nga tuli bwe tuti nga tuli bangi n'omala ennaku musanvu nga walangirira nti ojja kusigalawo nga bunaku waliwo abantu naye nakyo kisabe Mukama gw'olituwa wiikisi 2 tujja kukuŋŋaana situjja kufaayo. Yimusa emikono gyo. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Oyo ye Romans 10:10. Romans 10:10 Balumi 10:10 Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Byonna ebikola otereeza obulamu tebiri mu mukyalawo tebiri mu mwami wo tebiri mu muzadde wo tebiri mu muganda wo tebiri mu mukulembezeewo wadde mu pulezidenti biri mu ggwe. Omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'asalendalinga obutali butuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Olw'ekkumin'olumu mugamba nti abamukkiriza tebaliswazibwa era tebalikwatibwa nsonyi. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero ntereeza obulamu bwange neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna neenenya mu maaso go obutali butuukirivu bwonna mu byenkoze mu butakola mu kujeema era nga neekutulako na buli ndagaano yonna eyankolewa Adamu ne Eva. Ekibi ekisikire nkyekutulako nkinaaba mu musaayi gwa Yesu ogwayiibwa ku lwange neekutulako endagaano z'ebika n'ez'ebukojja n'ez'omu masaŋŋanzira bye nabuuka obubuusi bye nasanga ku mirimu mu nju empangise bye bannyokereza mu loogi mu relationship z'ensi buli mwoyo gwonna ogwannyambala ngwekutulako olwaleero. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Twala obutali butuukirivu bwange gwe yanfiirira ku musaalaba era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mpa ekirabo kye wasuubiza abakukkiriza nga gwe mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwange kubanga kyawandiikibwa mu Balumi 8:14 nti abaluŋŋamizibwa omwoyo abo be baana ba Katonda. Njagala kubeera mwana wo ennaku zonna zensigaza mu bulamu bwange nkole ebyensonga. Sangula amannya gange ogajja mu bitabo bya Geyeera ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Na buno obwavu bw'ensi jjamu amannya gange. Sangula amannya gange gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gave mu bikolimo, gave mu bisiraani. Wandika amannya gange ayi Mukama mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, mu kutuukiriza ensonga yo gye wantondera. Njatula nti ndokose nga sikwatibwa nsonyi. Ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Weekubire engalo ate ozikubire ne banno bonna. Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula 1:12 nti bonna abaamusembeza bawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Nsaba ffenna tuyimuse emikono weesabireyo essaala osobola okuba nga oli wano kino ekizibu kibuutikidde ebizibu byo naye ng'ate oyina ebizibu ewaka era nga betuva wano feesinga ddenja. Wanika emikono gyo oyogere ne Katonda kaamako kava mu mutima gwo era Katonda akebera omutima alabe essaala ya buli muntu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kitange gwenyimirira maaso nga mpeereza bulijjo
wangamba gye naagendanga gy'onoogendanga, nange ne neeyama nti gy'onaabeeranga gye naabeeranga. Sisobola kubeera wano Mukama nga toliiwo. Nkwegayiridde Mukama wange, abantu abali wano balina lipooti nnyingi, balina lipooti ez'amalwaliro, balina lipooti ez'emizigo gye bapangisamu, balina lipooti eza buli ngeri. Naye Bayibuli egamba nti whose report shall we believe? Isaiah chapter 53. Lipooti yani gye tunakkiriza, ey'abantu oba eya Katonda? Katonda wange nkwegayiridde, alina omusaayi ogutali mulongoofu mu kifo kino, omusaayi gwe gulongoose. Omusaayi gulongoose. Wasuubiza mu Yoweri 3 olunyiri 21, Joel chapter 3 verse 21. Wagamba nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula ku Sayuuni. Longoosa omusaayi. Omuntu abadde abonaabona ng'akijjana, ng'alumizibwa, yafuna kumpi sentence yasulirwa okumira amakerenda obulamu bwe bwonna, buli lwe bamukeberamu amugamba akyageetaaga. Nkwegayiridde mu saaviisi eno gye tutadde mu maaso go, abantu bano bawonye endwadde, bawonye abaali bafunyeeko lipooti mbu alina blood clot. Muganda waffe omusaayi gwasirise, omutima gwasirise mulundi gumu, adde balina emitima egyewuuba, pressure, diabetes, hepatitis, HIV, AIDS, cancer na buli lipooti yonna eri suspected. Katonda nga bwali omulamu n'omukono gwo ogw'amaanyi. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri lwa 5 nti ajjulula ensozi ne zitamanya bwazivuunika n'obusungu bwe. Nsaba Katonda olubadde olusozi mu maaso go aluggyewo nga nalwo terumanyiridde. Alina ekizibu nga n'abaana tonaba basasulira, tebanaba kuddayo. Oli wano okaaba amaziga ne geetabula, n'okaaba aga Kato ate n'okaaba n'agago gonna n'ogagatta wamu. Nsaba Katonda akusangula amaziga, asangula amaziga, akusangula amaziga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugoba buli muzimu, tugoba buli ddogo, tugoba buli maanyi ga kizikiza, nga tusazaamu na buli lukwe lwonna. Abantu abali wano n'abatulaba ku media, ku Salt television, ku media zonna eziri wano, tusazaamu omwoyo gw'okufa. Okyalina plan, okyalina ebyokukola, Katonda akukwatireko otuukirize butuukiriza. Eyasigaza obuvunaanyizibwa, Mukama akukwatireko otuukirize obuvunaanyizibwa. Nangirira ekisa kya Katonda ku buli muntu yenna, gwe n'ab'ennyumba yo. Taata, tusaba omukisa mu nnyumba eno, guno guberenga gwe gusembyeyo mu myaka gino okujja wano nga tuzze kubanga waliwo eyafudde. Tujjenga wano ng'abaana bagraduatinze bano ababadde bakyasoma. Tujjenga wano ng'abaana bazze kukyala, bazze kwanjula. Tujja wano Mukama nga mbaga. Mu linnya lya Yesu, famire eno tugibikka mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi, era gwe tubikka wano wonna, abaana, maama w'abaana, abooluganda bonna, mukadde namulabye, maama omuto, maama w'omugenzi. Katonda amwongere amaanyi. Tulangirira ekisa ku buli muntu yenna, walema okuba wa breaking down, ng'ate Mukama oyogedde naffe emirundi n'emirundi nti tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo. Mukama twaniriza amaanyi ago, buli omu kufaddemu amaanyi era agume omwoyo. Era Mukama nga sinaba kumaliriza kusaba kwange kuno, abantu bano bonna bakolere, naye nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go Mukama, nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go, nti buli kigenda okukolebwa tukitadde mu mikono gyo. Olugendo lwonna ne balwo lwa kigere kimu tulutadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku National Theatre tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera mu Parliament y'eggwanga lyaffe tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku lugendo olugenda mu nnyumba okumugalamizibwa mu nnyumba y'esembayo mu nsi, nga tugenda ku lugendo olwo olw'eggomba, era nga tulangirira Mukama nga tukkiriza tewajja kubaawo kabenje, tewajja kubaawo kintu kyonna sitaani talina wayingirira mu nsonga eno. Mukama katuwerekere Kato mu mirembe, yasaba tuselebratinge kigenda okugwa nga buli muntu agamba nti Katonda yabadde mwene ensonga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Amiina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.